Parliament abakedde ku Parliament Baguddewo Ekigo enkyalero oluvannyuma lw'okusanga omulambo gw'abadde omulamuzi wa kkooti ensukkulumu Arach nga gwasuziddwa ku Parliament nga tebategedde oluvannyuma lw'obutakkaanya bw'abaluseewo mu booluganda mu kifo ekituufu we bagenda okumuziika. Olunaku lw'eggulo Parliament yakungubagidde omulamuzi Arach ng'amateeka bwe galagira era yabadde alina asuubirwa nti oluvannyuma lw'olutuula lwa Parliament olwo omugenzi yabadde wakutwalibwa gy'agenda okuziikibwa. Omubaka wa Parliament akiikira Kalungu West Joseph Gonzaga Ssebungu y'omu ku bakedde ku Parliament agambye nti kimubuuseeko okusanga omulambo gw'omulamuzi oyo nga gwasuziddwa ku Parliament. Naye kineewuunyisa okusanga omulamuzi gwe twali twogerako eggulo ebirungi ebyereere ate omulambo gwasuzze ku Parliament bazisira abantu bwe gusoose bakwasitudde kunoonyereza nsonga lwaki omulamuzi omulambo wa Supreme Court yakizaawo ate bwalina ekitiibwa ekyandikidde kyadadde nga yamusiza ku Supreme Court waba alina ebizibu ebyamuganya okudda mu famire. Naye kyewuunyisa nnyo kipya sikirabako mu Parliament naye nze nkyewuunyiza ng'omubaka abadde ku Parliament for some time okusanga omuntu ekitiibwa bw'atyo kubanga omuntu eyasemba okuba ku Parliament mu mbeera bw'etyo yali ne banda ne baamuleetanga ne bamuzzaayo nga tuganye okumuteesaako nga twebuuza yattiddwa atya. Ekitiibwa kyonna kiba kyakoleddwa eggulo kibanga ekigwamu ekijungululwa. Eyo ensonga yeewuunyisa nnyo era nze ngyewuunya naye kiba omukisa omulungi jakufuna omukisa ogubuuza sipiika. Yes, Speaker of Parliament Anita Mong atudde mu kafuba k'enjawulo n'abooluganda lw'omugenzi oyo okuliba Ambassador James Amok okutabaganya abooluganda kulaba nti omugenzi oyo aziikibwa mu kifo ekituufu nga waliwo obutakkaanya ku kifo ekituufu awagenda okuziikibwa. Abamu bagamba atwalibwe ku bijje bye bajjajjaabe mu disitulikiti y'e Nebbi oba abalala bagamba nti Ajumani ngeno yeri ebijje bye bajjajja bo baba. Wetwogerera bino akafubo akatakkiriziddwa mu bannamawulire kakyagenda mu maaso. Nga tukyajaguza emyaka 27 bukyanga radio kya basa egenda ku mpewo mu katundu kaffe nga tonneerabira munnamawulire waffe Lubega Mudashiru Kyewalyanga akuleetedde ebyaliwo nga kya basa egaddwa n'okutuuka okuggulwawo. Owange makanika wangi sabo oyinza okunzijira mu leedi endala zonna n'ondekera mu CBS yokka. Lwaki sabo? Nze gye njagala. Ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwa Sebutemba omwaka 2009 Obuganda bwagwamu ekiyongobero amawulire g'okuggalwawo kwa redio eno bwe gaasaasaana. CBS FM teyaggalwawo yokka. Mu kiseera kye kimu redio ya Subi FM akaboozi ko 2 redio Sapienza n'endala nazo zaggalwawo nga gavumenti egamba nti redio zino zaali zivudde ku mateeka agafuga eby'empuliziganya. Mu katundu kaffe nga tonneerabira tutunuulidde biseera CBS we yaggalwawo okutuusa we yaggulwawo. Kyalowoozebwa oba olyawo CBS yali yakuggulwawo mangu kyokka kyatwala emyezi 13 n'ennaku 13 omwavu ekigambo 1313 akaseera kaali kazibu eri abagiddukanya abakozi abaali bagikolerako era n'abamu baafiira obulamu bwabwe. Omwali Ajat Aisha Sematiko eyali asoma amawulire, Nsamba Christopher Iga eyali mu kitongole kya production n'omusasi w'amawulire Elias Mwanje so nga n'abakozi abalala embeera yayongera okubazibuwalira. Mu biseera CBS FM we yaggalirwawo programu yaayo eyigiriza olulimi Oluganda ey'entanda ya Buganda omuva omuzira mu bazira era mu bawangulira ebirabo ebyenjawulo yali eyinda. Kyokka olw'enkolagana eyaliwo wakati wa CBS FM ne TV ya NBS yasigala egenda maaso era ku TV ne bagiraga. Omwami wa Kabaka ow'essaza Bulemeezi Omulangira Ronald Mulondo ye yawangula omuzira mu bazira wa 29 nga kati yekangaawo ow'essaza Bulemeezi. Oluvannyuma lw'emyezi 13 n'ennaku 13 nga 23 omwezi ogw'e10 omwaka 2010 redio y'omutanda yazzibwa ku mpewo. Essanyu ne libugaana Obuganda. Teekako kya basa gwe redio yaffe CBS FM. Eyali minisita w'amawulire ebiseera ebyo Agure Siryoyi Awoli ye yasoma ekiwandiiko ekitongole nga redio ya Kabaka ezzibwa ku mpewo. Government is happy to announce that CBS may resume broadcasting with effect from today,
the 23rd October 2010. Eyali ssenkulu wa CBS FM kati omugenzi ow'ekitiibwa Godfrey Kaya Kavuma w'Omulambo Mirembe n'ow'ekitiibwa Mustafa Mutyaba ssaako ab'ebitiibwa abalala be baaliwo ku lwa CBS era ow'ekitiibwa Kaya Kavuma aliko obubaka bwe yawa. Some of them died because they couldn't afford medical attention. Some people lost children, they died because they couldn't possibly take them to hospital. Akulira ebifuluma ku mpewo za CBS Haji Abe Mukiibi yategeeza nti bingi ebikyuse era n'agamba nti bagenda kukola n'amaanyi okulaba ng'eddayo waggulu gye yali. We've got to check our signal strength. We've got to check our programming structure. The market has definitely changed over time, and some of the things we used to do then might not be applicable now with the current competition. Other programs have been taken up by other radios, so we need to re-strategize and come up with a better product. Bayinginiya ba CBS okuli Engineer Nathan Waswa abuulidde nga tonneerabira bye baayitamu oluvannyuma lw'okufuna amawulire ag'okuzibwako kwa CBS. Nafuna essanyu lingi nnyo okumanya nti batukkiriza okuddako. Nayimukirawo mangu ekikwewuunyisa n'emmotoka nagireka nalinnya na pikipiki n'engenda ebiziga naye kyokka waliwo obuzibu kubanga omanyi transmitter zino bw'oba nga zivuddeko okumala ebbanga ddene zikuwa obuzibu okuddako twazooba nazo nnyo okudda ku mpewo. Engineer Edith Buzalenge Lubwama agamba nti akaseera kaaliwo koolo takafunangako mu bulamu bwe. Mu kiseera ekyo nafuna kye bayita stress era stress yambiiramu high blood pressure which I'm treating to date kubanga bangamba sijja nakulekayo kumira ddagala mpaka nga nvudde mu nsi. Omusomi w'amawulire Wamala Barnaba agamba nti ayinza kwerabira byaliwo oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti reediyo ezeeko. Omu ku bakama bange kwe kunkubira n'antegeeza nti oli luddawa jangu kati ku Bulange. Bakama bange ne bantegeeza nti tugenda kusoma amawulire okutegeeza abantu nti reediyo ya Kabaka egguddwawo mu Butongo. Naye olunaku olwo lwali lwa byafaayo nnyo lwa nsonga abasunsuzi b'amawulire be nali sibanga nabo ge mazima kubanga yali omusunsuzi omukulu yali mukama waffe eyali ssenkulu mu biseera ebyo omugenzi w'ekitiibwa Godfrey Kaya Kavuma. Kakati mukama waffe omukungu Michael Kawoya Mwebe ne mukama waffe omukungu Robert Kasozi nga nabo bamuli ku mabbali awo. Lwali lunaku lwa kusoomoozebwa kubanga nali oboolyawo sifunangako mbeera efaanana bw'etyo nga okusunsulibwa nina kusunsulibwa ddala bali bakama bange abaawaggulu ddala. Katufune ku ddoboozi lya Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri ng'ayogera ku kuggalwawo kwa CBS. CBS eyise mu biseera ebizibu bingiko n'okusingira ddala CBS baagiggala naye era abakozi ba CBS baali bagumu baali b'amaanyi ekiseera ekyo ne bakiyitamu era ne bakomawo ne baddamu buto era ne kaakati bali ku ntikko. Ebya CBS FM bingi naye tofaayo omwaka guno gwonna tugenda kuba tujaguza myaka 27.